Rosh TV kw'oli beera ng'osubscribinga, olikinga, okomentinga ate era osharinge osobole okuba nga omanya ebifa mu entertainment. Nonjo gamba otya? Mwebale kusi. Mwagala nsiwuuke. Kutidde. Lunaku olwaleero tuli ku press conference. Mwebale kujja bannange tusokera ddala. Mwebale nnyo ddala. Era obubaka buno nga bwe mubawadde bambi mubutuse eri bafaani bange temubawe ebitakwatagana temubawa bye sibagambye mbamanyi naye nga mwebale nnyo mwebale ddala kutambula nange era na kino ekya 2023 nga 13 Jan nsaba tutambulire wamu. Yes. Gumku yavayo kono kola campaign yokuba nti mugoba aba Nigeria mugwanga. Sigobangako muntu mukwana nti byebyo byenkugamba Tereza mumbuuzayo. Campaign gye nakola is to supporting abalala. So was ekyo. Kuba nabo bwe bakola. Yes, that was my campaign ate abana Uganda ne bakiwulira. N'abala banjoyininga nno because nsubira buli muyimbi ayagala ogenda mu maaso. Amanyi nti natandikira waka. Support ina kuva waka. So bakikoze concerts ezibaddeyo zonna tabaddeyo flop nage. I really thank Ugandans for supporting Ugandan music. Buli muyimbi omunene ennaku zino kati yeyunidde cricket over. Muri ku competition. Bameka be wakalabayo tudde mu mazima. Munene akigwana. Ate omulala aliwa. Mpaayo bataano abayikoze cricket over omwaka guno. Anti kati zo ani? No, ngamba cricket over joyogerako gimanyi. Mama. Cricket over gimanyi. Eri wali. Sigambye hockey grounds. Sigambye kasaawe ka mpira. Ngambye cricket over. Thank you. Katukola research omanye mwaka guno bameka bakagendayo. Gravity abadde. Anyway, ekikulu kya byonna ffenna tukigwana. Buli mwimbi omuna Uganda asobola okuba cricket over. Asobola. Yes. Teri waka Uganda. Kitegeeza nti tukigwana. Abasinga balowooza nti kati mutandise competition okulaba teri competition amaanyi ku munne. Tukola genda mu maaso. Teri muntu akola kudda mabega oyagala tuyimbire mu mabaala gokka. Twagala tugende mu maaso. Tukube ku stadiums. Mbala mu following abayimbi abanene nemuga banange gundi yakubye O2 gundi yakubye twagala muyimbi mu Uganda kuba ku kisaawe naye. Nga concert nga si bino bya kuyimbira show za radio na TV. Nawe ne wetegekanga omuntu ola amanyi go wegali. Fena tukigwana because si cricket over yokaje tuina but if yentandiko eriwo tutisanyukire tutisupporting ate tufune nabala bagenda ke Nambole ne Kololo air strip. That's what we want to see. Yes. Recently twakulabye ngoli mu ka video n'omukyala amanyikidwa nga Karoka Sita. Muwoninga lwaki yakusoosa okufuna. No, we were joking because mabega kawo twali togera tukane mumanyi tukuze tuzaale ku baana ne mugamba Karonze nsooka but it was like nga omanyi emboozi z'abakyala mujokinga here and there kati nga musanga olumu abyegaana ne kwolwo ya admittinga nangamba ebyaddala mwekali and I was happy for her just twajokinga mukaawo era mwagaliza the best yankimanyi nti ffenna lwe lugendo ng'abakyala buli omu mukyala ayagala nnyo afuneyo omwana gwazadde naye it's just time. Ate era olwokuba mulala akikoze tolowooza mbu naawe ogenda okikole then. Awo ne tulaba ebifaananyi ng'oli ne Diamond ne tugamba angote ate kati bwe yagenda okufuuka muko waffe. Ebifaananyi byadde ebyo. It was his birthday. Ate mukwano gwange nga bwe nkola n'emikwano gyange abalala. I wish them happy birthdays always. Buli abalina birthday. Yeah. Tewaliwo nkolagana ndala. Weribanga werinja bategeeza esingako awo gye mwalabye. Which is okay now so kuntuma Ibra Spice. Tewali sindi welcoming. Sina problem. Nga 10 n'omusajja ayinayo wanji Chameleon. Yes. Nga 10 naye ayinayo concert go ina 13. 10 January. Yes. No, Feb I think. Yeah, that's Feb. Yeah, it's singa lumusebo nga 10. Okay, whatever it is, Jerry to supporting nange nja mu supporting. Chenjagala fena tukwatire wamu. Nga tuze supporting abalala tu supporting. Nange era chenjagala always supporting abanange mbanjagala ban supporting. Bwe tujje kula kwa nange buli mwa supporting munne. Aba promoter abategese ekivulu kino mwamaze okutegeeragana bulungi kubanga
wavaayo konoolaga obutali mativu naddala abantu ng'abo abagezaako kubatwala ku stage. Yali muntu omu wadde incidents zibaddewo nnyingi nnyo naye kati kino kya concert kirala nnyo tonsuubira mwoyo katemba. Concert mba ngiteeseteese from scratch manyi kyenjagala ne gwe ndiringa naye mba nina okubanga mumanyi. So sisobola kukkiriza muntu nakuzanyira mu mbaga yange. Tugenda okukkaanya okukola n'omuntu nga kimu kiri okay. Biri biba bintu birala nnyo kiri kyali kirala oli yali mutegesa ategesa ebyesi bimanyi nguddemu bigwe ng'era bw'onoogwa mu show nga tomanyi na gy'ogenda yimba naye omanyi nayo showet so biba birala naye kati kino ndi involved era source management ne Mukaya events bakolera wamu okulaba nga tukola concert. Mikwano gyange bonna bajja bbaayo bayimbi bannange be nabasobodde okuinvitinga engeri kiri nti it's about spicy and the gadgets it will be more about me naye of course tekitegeeza mbu ne mikwano gyange tebajja bbaawo bajja kubaawo bansupporting mu ngeri ey'enjawulo abamu bayinza obutayimba naye bajja kubaawo mu bintu eby'enjawulo so ekisinga I'm expecting kuva Kiveri Spice Diana because it's my day. It's a Spice Diana live concert. It's a Spice Diana live concert. Nga bwe nkugambye nti all my friends will be there. So anabasobodde ajja kubaawo. Kyolina okumanya it's my concert. Spice, kumanyi ng'omuntu akola nnyo surprises ku concert so twatanga okukola surprise most of EP yo. Yes. Surprise us with so many other artists that yeah. we expected. Should we expect such surprise artists over this is totally you and you alone? Sitera nnyo kwagala kola bintu nzekka. I believe in togetherness. I believe mu bintu by'okukolera awamu n'abalala. So naba sibagambye right now kino na kino manya era kyenteekateeka kyonna kye kiri itu face ze mumanyi ne muze mutamanyi. Okay. Spice. Yeah. Ibro ojja kuba oluyimba abwereere. We've seen a lot of beef happening in the industry. Yeah. Of recent, what they call a beef with some artists. What they beef with your management. I wouldn't say you personally, but with your management. And we happen not to see you kuchivuru chengo yimba. Do you expect him? I'm talking about Gravity to be specific. Do you expect him or kuja kuchivuru chonga ngaruliwe chali ku EP on that? You have a grudge with Shiba Atenaja. So do we expect Gravity kuchivuru cho era lwachi wadde kujjo supporting abayimbi abalala ne kucha Gravity wala bisema? Bivulu bingi bye mbadde njagala okwatendinga nganze naye nga binsanga olumusiriiwo oba nga ndi wala kati ekya David Lutalo I so much wanted to be part of it naye kyansanga siriiwo nga ndi out of the country so si musango kubanga tusobodde kubeerawo concert ya muntu omu kozo zo mbeerawo probably mu birala oba oli mubeererawo mu kiddako so ekyo si musango I guess yeah so ekyokubeerawo nga bwe nkugambye kati ebiseera ebisinga ey'embaga o-inviting abantu bajje so abasobodde ajja kujja ate era omuntu abatasobodde kujja tosobola kumunenya soba nga asangiddwa ali bize oba nga taliiwo bafunye bimukuttekuttemu but still buli kimu kiba kijja tambula. Yes, another one. Tulabye last of recent ng'ojja oyita mu bizibu ebyenjawulo trials and tribulations eziridinga ku bintu ebimu ebyogerwa n'ebiwulira. Since this is your mbaga tusubiremu n'ebintu ne badde bijja byogerwa n'ebiwulirwa tebirina ngeri gye bigenda ku affectingamu concert yo. Of course mu bulamu ebyo buli kimu kibaawo mubaamu ebiwonvu n'ebiko but ensonga ezo buli nsonga yonna ngikwasa gy'erina okudda. If there's any allegations ekyo n'ekibize kibeerawo manyi kyahandlingibwa bwe kirina okuhandlingibwa and life goes on. Kati omuntu ayinza okugamba nti mbadde ndaba show za Spice Diana nga nnyo ezivuddeko emabega nga nzija ndaba ezennyimba era performance yemu this time around tekuli luli bagenda kwambaza abantu ki omuntu kyayinza okuza oluyimba well tuveeyo mu ntegeera enkadde kanji kale no like for sure tuleme kulookinga but abatusookawo be bazze bakola tukole ebyaffe tuyiyeyo ku bipya gwe mbuliraayo bawala olabyeko show y'omu pozinga eringa tour but any international artist naga ninayo batutadde concert it is always either a tour or it's about an artist kubanga at the end of the day weneruba luyimba nze yaluyimba nze Spice Diana katoso akungamba mbu nno njagamba batutadde
tujoge or whatever it is. At the end of the day, it's Spice Diana. So tulina okuvaayo eyo mu looka eyo mbu olina okunoonya oluyimba olina okukola ki ennyimba zibaawo nnyingi nnyo but at the end of the day it's about the artist and her fans or his fans. Kati tuveeyo eyo tuleetewo ku kipya. Nze nga nze omu njagala nnyo okukola ebintu nga seddamu bwe mba mbadde nkola kiri this time kibe kyanjawulo. If it's Spice Diana live in concert kigenda kuba nga kiri large more than what you know. So kyekyo yeah. Ojogera industry yaffe abantu abasinga batandika promoting oba okukola ebintu byabwe in 1 month which you've also done before Mabega. Said promoting your chivulu in 1 month 2 months. This time around was a little bit earlier than they expected. Yes, facts. No way. Dina late. Ebyaddala. No. So tugambe muno mutandike muno Spice Diana atidde given the fact that everybody olaba tutegedde badde oyagala isaawo ekyo kyakutya wamma ebyaddala olaba kubuuzizza mbadde yenda kubuuza oli mupya mu industry tewaliwo 2020. Everyone was like bannange nga mukedde okulanga. That has been me because njagala nnyo ebintu by'obutapapa. Sira nsonga lwaki nkola ebintu bya last minute ng'ate obudde mbambulina ndi mu Uganda wendi kati badde oyagala kuyisaawo kikyombo kutya like nga nti aki ku byonna kiki ennyo kipye sitakolangako. No way. No, it's not about that. It's about being prepared.